mukyala wa Bobi Wine muyite munanga ate Barbie Kyagulanyi bamukoledde munanga ate akabaga esaidi ekibadde munanga ate mu USA kibadde kikambwe n'omukulu munanga ate Bobi Wine ate nga ku saidi yemu munanga ate muwala waabwe Shalom Namagembe nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako bannange kibadde kikambwe nnyo munanga ate mu katambi so nga ate Spice Diana avuddeyo munanga ate n'alaga etabbu nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako munanga ate mu maaso awo bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi wabula kansuke nkutegeeze nti woobeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga munnange nno ntandise n'ebikyageetinga munanga ate viral ku mukutu nga TikTok kosa n'emikutu emirala nakyala munanga ate muyite Barbie Kyagulanyi ku lunaku munanga ate olw'abamaama mu USA bamukoledde munanga ate ka private party naye nga party eno teyabaddeko ko yekka kwabaddeko munanga ate n'abakyala abazadde abalala nga boogezaako okulaba akatambi ako. Akabaga katambwidde ddala munanga ate bulungi nnyo mwana mulenzi oyo yabakubidde munanga ate omulere gwabadde gwa kabi nnyo ndowooza munanga ate olabye omukulu Bobi Wine aze munanga ate n'amufuuwayoko ne ku ssente nga bw'olabye munanga ate mu katambi ako akabadde kakutte munanga ate etabbu ku mukutu ogwa TikTok so nga nkongeddeyoko muwala waabwe muyite munanga ate Shalom Namagembe. Shalom Namagembe munnange abantu bavaayo ne balaga munanga ate omukwano gwe balina munanga ate ku famire eno wabula akatambi kano nga boogezaako okulaba kanso munanga ate nkakuzannyiremuko. Oh, this is so funny. I know, right? Wait, watch this part. Shalom Namagembe is the daughter of Mr. Bobi Wine, and this story has been developing rapidly throughout the day as we continue to gather more details for you. Era nga munnanga ate bw'olabye wabula abantu ab'enjawulo bavaayo munnanga ate ne baspreadinga omukwano gwe balina munanga ate ku Shalom Namagembe ne bakola obutambi ng'obwo oba okitegeera naye nga ko akatambi abadde AI naye muganda wange wabula ye AI afuuse munanga ate ensonga AI afuuse munanga ate ensonga okwetoloola so kabadde kakutte nnyo munanga ate omubabiro ku mitimbagano era nga bw'okalabye esaidi eyo akatambi ako ku Shalom Namagembe so nga nkwongeddeyoko omukyala omuyimbi munanga ate Spice Diana avuddeyoko nassa akatambi kano ku mukutu ogwa TikTok omukyala abagambye nti nno yenze namukwaya omubi mubaka. Omukyala akubye amalaapu mu press conference ya Fefe Bussi. Fefe Bussi abadde surprised nnyo munanga ate okulaba nga Spice Diana akubyemu munanga ate amalaapu.
kibadde kikambwe nnyo munnange ate mu press conference ya Fefe Bussi nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako. Wabula sikomye munnange ate awo nenkeberako era still ku Spice Diana mu katambi kano. Beautiful. Very beautiful. Thank you. They said I'm beautiful. Ndowooza owulidde munnange ate kye bamugambye omuyimbi Spice agambye nti bagambye ndi mulungi. Okategedde bulungi muganda wange. So ye muyimbi munnange ate Spice Diana bw'atyo bw'abadde akakasa. Ky'olina okukola ku subscribinga, ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera ng'osubscribinze.